Dr. Tamale. Dr. Tamale. Dr. Mbulirayo. Emmere gye nsobola okukozesa. Smoothies ze nsobola okukozesa n'okussiza ddala mu diet ezigenda okuyamba omubiri gwange okufulumya ebikyafu. Dr. Nakulira oyogera ku Body Boosters Foods. Dr. Nakulira oyogera ku omega 3 acids. Dr. Nakulira oyogera ku ndwadde ezireetera emmere ereetera omugejjo n'endwadde eziviira ddala mu mugejjo. Nze Dr. Tamale. Dr. Tamale mba ndiwo okunnyonnyola n'okuggusa ensonga era nga n'ekibuuzo kya leero Dr. zino zi green detoxic zikola ki mubiri era mbulirayo ebintu bye nsobola okukozesa okukamulira ddala okuggyamu obukyafu mu mubiri gwange. Ekibuuzo kino kyambuuziddwa oba kyambuuzibwa ku lunaku lwokuna ng'ennaku z'omwezi wemba nga seerabidde ennaku z'omwezi nga nnya. Wemba nga seerabidde ng'ennaku z'omwezi nnya oba 9 sikyajjukira bulungi naye nga nakiraba ku lwakuna. Kaakati nga sinaba kutandika waliwo recipes nnyingi, waliwo ebintu bingi omuntu by'asobola okukozesa okukamuliramu ddala obukyafu mu mubiri gwe era nga kino kibaawo oyinza okukikola oba kino oyinza okukikola buli wiiki oba buli mwezi oba luvannyuma lwa nnaku 7 nga ye wiiki. Era nga waliwo ne program zenzize nga njogerako. Dr. Tamale njogedde ku IF, intermittent fasting, okusiiba, era ne leero ngenda kunnyonnyola eno program gye bayita green detox. Eno program yennyini oyinza okuba obadde tomanyi nga okiteeka mu nkola oba ng'okibuusiza ddala amaaso. Era ng'eno program egenderwamu omuntu yenna okulya ebintu ebya green nga spinach, thalale abali mu America, mukwano gwange James nkutumidde. Era nga bino nga ginger ne cucumber, apple pear, as long as it is a green fruit. Emiyembe sijja gyerabira. Era nga nayogera n'emisomo gyange okulya binene ebintu bya green biyambira ddala nnyo n'okwongeza oxygen mu musaayi gwo ne mubiri gwo, era kino kyekyetera n'okumetabolizinga omubiri gwo era nga kaseera akatini. Era nga kineno like kikuyambira ddala n'emmere yonna gy'oba olidde okubeera ng'emmere ekozesebwa etandingibwa into fuel n'okuyambibwa ddala emmere eno okudigestingibwa obulungi. Sembera genda ku YouTube channel yange Dr. Tamale channel ngoberera nkuwe value. Eno information gye nsomesa sigitunda, mbigabira bwereere kuba njagala naawe obeere naawe mumanyi baleme kuzanyira ku mutwe baguze eddagala ovwiki nga naawe ovwiki si bibi n'ebino naawe obeere ng'obimanyi. Dr. Tamale sembera nkusomese, genda ku YouTube channel yange kuliko nina emisomo mingi gye nsomesezza, video nzanye nnyingi, genda olabe video zange obangulwe. Bino bya bwabulamu newookola otya newe libaddi obaddi omuntu yenna
yeetagisiza ddala ebintu eby'obulamu okubeera omubangufu mu bintu by'obulamu. Right now ogamba tebigasa, naye akaseera kajja tuuka ate nga vidiyo zange tezikyaliyo oba nga baazisangulayo oba nga naziggyayo. As long as nga okyalina chance nkuwa information ey'obwereere. Eno information gye ngaba abasinga bagitunda ssente mu malwaliro gonna ne malwaliro gonna jojo bajja kulikomandinga naye nga omaze sasula. Bino bye njogera sisasula naye ndiwo okusomesa. Era nga tula ne ku musomo, dokita nsobola ntya okirinizinga omubiri gwange. Ne mukugamba ono green juice ayambira nnyo ddala okirinizinga oba okirininga omubiri gwo gwonna ne gubeera. Era kino kiyambibwako ne digestion, agiyambira ddala n'emmere gy'obeera olidde okubreakingibwa bulungi nnyo, akutaasa ebintu bingi nnyo by'obadde tomanyi. Era nga kino kigendebwamu, era nga bye bino ebintu ebigenderwamu, era nga bye bino ebintu ebigenderwamu mweno program Green Detox. Mugenderwamu yoga, mugenderwamu okwebuuza ku musawo, mugenderwamu mu diet, ne therapy zennyini, ne colonic cleansing, fitness, n'ebino eno ne therapy zennyini zino nzogeddeko sauna. Bino ebintu si by'abazungu bokka, naye naffe tusobolera ddala okubissa mu nkola. Eno programu yennyini, era kino ekibuuzo kyambuuziddwa kye nasoose omuddamu ne mugamba kino si kibuuzo, kino tekikoma ku kibuuzo, naye eno programu gy'ombuuzizza. Eno Green Detox bagisasulira ssente. Omuntu okulaba oba okuwulira consultation y'omusawo, okumanya body analysis, composition analysis, nutrition and diet consultation, nutrition and diet workshops, daily oxygen therapy, SPAP, fitness ne swimming pool. Era nga kino eno, era nga zino green juices teziwa mubiri gwo buzibu okulaba nga zifulumya ebikyafu. Ebintu bya green nakunyonyola misomo gyange, abazze bagoberera emisomo gyange. Siina nnyo bantu bangi nnyo bangoberera, of which programu eno yasabibwa busabi. Dokita, tandika okutubangula, tandika okutusomesa, otuwa information eyo ejja okutuyamba, of which nange kyenkola nange, of which guyita omulimu gwa nakyebwa, alhamdulillah. Era ng'eno juice ono akuyambira ddala n'omuntu ayagala okusala omugejjo. Era nga n'omuntu ayagala okusala omugejjo, eno programu yennyini bagimusaako oba esibwako ku ye. Kuba eno egenderwako, nagambye egenderwako ebintu bingi, egenderwako exercise. Bino ebintu bya green yenna, naye nga si y'omu, naye nga atali mukolerere, ali ku natural, mulungi nnyo ku mubiri kuba ayambira nnyo ddala n'okumenyamenya emmere eyo gy'oba olidde, okubeera ng'eri absorbed mubiri gwo mangu. Era ng'ono like kuba juice ono tumanyi bulungi nnyo taliimu fiber, kuba fiber yawa emmere erimu fiber omungi, ewa omubiri gwo burden mu digestion, ng'era eno eyambira nnyo ddala esupportinga nnyo ono juice, asupportinga ddala ne good flora. Good flora oyinza ogamba dokita yeki, ebeera mu kyenda, kiyita ekyenda.
eyambira nnyo ddala okumenya ddala gundi emmere eyo okulaba nga nutrition ziri ezo nutrients like mu mmere improvingira ddala nutrition absorption era eno erina kuba eyongera ne gundi ne beneficial bacterias eziri mu gut flora zino ezikuyambira ddala nnyo okukamulira ddala omubiri gwo era n'okufoominga oba n'okuincreasinga zino bacteria eziri healthy ezigenda oyamba ku immune system yo. Endala zirowalinga cholesterols kuba tumanyi high cholesterols zino ziri unhealthy lifestyle sijja kowazogera nga weight okusmokinga kuba kino ki improvinga ne cardiovascular health ate ne reducinga ne cardiovascular risks eno program jolab ene ya green juice kuba eyambira ddala nnyo okulowalinga cholesterols eyambira nnyo n'okukiriningira ddala ekibumba ne bakikiriningira ddala ne kifulumiza ddala obukya emisomo gyange gyonna naliwo omusomo gwe nanyola ku kibumba bamikwano musobola ogunoonya omusomo gwange gye guli ogwo nagunyonyola especially ku kintu apple cider vinegar kyakola ku kibumba era alowalinga ne sugar body ne blood sugar levels byonna nzize nga mbinyonyola kuba omuntu ayambira nnyo ddala omuntu adevelopinze diabetes 2 oba type 2 era nga ono ayambira ddala kiyambira ddala ono juice gwe nkugamba ayambira like ne glucose levels okuzikipinga nga ziri balance era azicontrollinga nozicontrollinga ayambira ddala ne ku lususu mama lususu ayinza okuba bino abadde tabigamba ntira ne greens juice gwokoze owa green asobola okuyamba ddala nnyo ne ku lususu lwo pigments byonna mbinyonyodde ne ku brain function mentality mento akuyambira nnyo ddala n'okuboostingira ddala nnyo obwongo ne energy levels ziyingira aleterawo akuyambira ddala nnyo n'okuimprovinga ku memory omuntu eyerabiralabira concentration omuntu ayagala okumeditatinga green detox eno programu yennyini guno omusomo naye nkumenyedde byesobola okukola naye ng'erina n'ebintu bingi osobola n'okugikola ewaka eno si nzibu kussa mu diet si bizibu naye just bikwetaagisa time nakumanya nanyonyola omusomo gwange ku cucumber nenkunyonyola zino cucumber zirina nutrients nyingi nnyo kuba zino zikuyamba kuba 95% ejjudde mazzi zikuyamba obutakalira muntu mu mubiri mazzi zino cucumber zenkunyodde funa cucumber yo gyoze bulungi sali into pieces ate ne cucumber ekuyamba n'okufulumya obukyafu n'okusala weight kyobadde tomanyi azilongazi ogikozeseza bulungi funa cucumber yo gyoze bulungi nnyo gisale into cubes bu pieces butini kuba ogenda giblendinga naye ogenda giblendinga ne bino byengenda okunyonyola funa ne apple kuba apple eyambira ddala nnyo ku digestion eyambira kuba erowalinga ne cholesterol kyola nagambye oyo ono green detoxic guno musomo gw'amaanyi akuyamba ne ku magumba kyobadde tomanyi omuntu atawanyizibwa amagumba eyo green apple eyambira nnyo ddala n'okuprotectinga omuntu ku heart diseases ebirwadde by'omutima era eyambira ddala n'okuboostinga hormones chemical hormones zino eziri mu bwongo n'okuboostinga brains nga prolactin
endorphin byonna mbinyonyodde misomo gyange ne pressure hormones eyambira ddala nnyo eno apple gy'olaba gisale nayo into cubes kwata ne pia kuba pia eyambira nnyo ddala okupromotinga like good health erimu kyenda kiyita ekyende kiyambira nnyo ddala eyo pia gy'olaba era w'ogyeba togibuusanga amaaso buwaate n'obusigo osobola nabwo obussaamu kuba nabwo bwoli rich era ekuyambira nnyo ddala ne ku mutima nayo eyo pia gy'olaba kuba eyina anti-inflammatory properties ezo ezigenda oyamba omutima gwo ezigenda okulongoosa n'okwongeza like blood flow mu mubiri. Doctor waliwo n'omuntu yamboza ekibuuzo bamwita Brown wemba nga seerabidde yambuuza doctor kiva ku kirayike ebitundu byange ebyekyama nga tebikula musajja of which omusomo gwo saagala nnyo gupambaana nagukwatako nnyo naye nagamba as long as nasayiningibwa era ndi signed okusomesa ne mugamba like process eyo ebaawo mu biseera bya ebyobuto naye omuntu wagenda nga akula nga diet ajonoona omuntu ayonoona diet ekyo kimuviirako ddala nnyo n'okutta like enkula y'omubiri ebitundu ebimu kuba ekintu ekireetera ddala ekyo nakyo omuntu ku misinga zino meals ebintu ebitabiteeka mu nkola nga endya ate kasita ayingiramu endya embi ekulemesa n'okukula kyobadde tomanyi oba obadde okimanyi. Naye tudde ku musomo gwaffe omusomo gw'ensomesezaako kwata pia yo nayo gisale into forms small pieces busale kuba eno pia erimu vitamin C ne vitamin K zo nazo nzogeddeko misomo gyange busale sale bulungi nnyo kubala eno erimu ne calcium kyobadde nokuba eprovalingira ddala nnyo ne ions oba obadde okimanyi nse Dr. Tamale newayo okusomesa bikwate obiteeke mu blender yuwamu ekitundu ky'ekikopo ky'amazzi toteekamu sukaali as long as oyagala kuteekamu sukaali ekyo teekamu at your own risk naye bwe kiba nga kisobose teekamu omubisi gw'enjuki oguli naturally oguta adingiddwamu kintu kyonna kuba nina reason kulwaki nkugambye ekyo saagala nnyo weesibe nnyo ku bino sukaali omukolerere kuba eyo naye alina effect z'amaanyi nnyo ku mubiri gwo oba obadde okimanyi. Teekamu ekikopo ky'amazzi kisinziira n'omuwendo gw'okoze ebintu ebyo oyinza okugamba nti oba okutte gundi 2 cucumber apple 2 ne pia 2 teekamu ekitundu ky'amazzi kyekiko biblending mu zino blender ezikuba juice si buli blender yonna ekola era webimalira ddala okweblendinga yongeramu akatundu ka limoni. Nina reason kulwaki nkugambye akatundu ka limoni amazzi ga limoni kalimoni ako n'okamanse nina reason why kumutayagala okusala amasavu omugejjo kino kijja kuyambako kijja kuongeza okusipudinga to speed up kijja kuspeedinga nansonyiwa ekigambo kibadde kigaanyi ebigambo ebimu nange binzitowerera naye azirongaazi ofunye value kyensinga okwagala kwata akasenge gyako
saamu oyo gundi gwe nkugambye museemu bulungi nnyo mukasengejjako na mukamule mu juice. Ono juice osobola omunywa olunaku lwonna ne woba nga omaze okajjuza n'ebino ebintu bino bye nkunnyonnyola njagala obikole nga oyongezako ne ka exercise kuba kino kiba kigenda kuwa metabolism yo ne hormones z'oyina okubeera boosted ne immune booster. Ne immune booster eno gye nkuwadde n'okugyamu ddala ebicaafu mu mubiri gwo kuba bino ebicaafu kasita biyitirira mu mubiri obikuggyiramu ssente naye nga recipe omutuufu wali ogiina era ng'osobola okubimanya ne bino ebintu binyuma tebinyuma kuwuliriza naye binyuma kukola binyumira ddala n'okussa mu nkola. Bino ebintu bye nkunnyonnyodde Dr. Tamale akabisi k'enjuki nako nkoogedde kalimoni nkoogedde kino ojja kusigala ng'oli ku natural ate ng'oli healthier ate ng'olivinga obulamu obuli good. Tewali ataagala kulivinga bulamu butali bulungi as long as wadde ssente tuzaagala naye ate obulamu nze nkiyitanga precious kikyu kya muwendo okulivinga obulamu obuli good okuba ne immune system eri strong gwe tokyegomba wadde nga n'amadagala gye gali agasobola okukola kino naye ate nga obadde osobola n'okukissa mu mmere gy'olya naye yegwe abadde tamanyi nze nenzija nenkikumenyera nenkikusomesa Dr. Tamale ate nange nensuubira gwe okukisomesa abalala. Dr. Tamale video zange gye ziri nnyingi osobola okungoberera ku YouTube video nyingi osobola okwebigira ku gwe kennyini nnyini ne weerabira videos ze mba mpostinze era nga temwerabira ddala n'okunyiga akadde. Woba ng'osiimye video nga togisiimye osobola ogiwa ekigalo ekya waggulu oba ekigalo ekya wansi webiba nga tebikoledde. Wemba nga nina kyenjogedde obubi nga kibadde kikwatako bambi nsaba onsonyiwe naye nange ndiwo mu kusomesa munnaaye. Wemba nga nakola omusomo naye nga gwakunyiiza kuba nkoze emisomo mingi nnyo njogedde ku masavu estrogen kyereta mu mubiri akasabooni masturbation effect gyekola ku mutwe naye wemba nga nali nakyogera nga kyakwatako nnyo nali sigendereddwa nange naye nali ngendereddwamu kusomesa balala nakutangira nakukola value mu community nakutuusaako muntu bino ebigambo oba emboozi z'ebyobulamu zalina owuliriza oba amatu ge geetaaga owulira. Nze Dr. Tamale ebibuuzo mbiina bingi ebibuuzo kati mbifunye bingi naye byensoboddeko nange okuddamu byemba nange nsobodde bambi naye nga temuŋŋamba nti Dr. Tamale ayinza okuba yanneerabira nedda n'ebyenkwasaganya bye bingi. I'm very sorry naye wemba nfunye ka time ebibuuzo ebisinga mbiza into video form nembikola mu video. Banange akuumye atakuumira mpeera basiibudde.